drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, Bikoda. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Amacha amalungi neera nkwebaza nnyo okubanga otwegasseeko omulundi omulala gwabadde naffe mu updates tukulisaayo nnyo gwe yakatwegattako oli ku The Alternative Digitalk TV. Nze Kenneth Lwemirembe Lwatimbira tubeera wano Monday to Friday okwogera ku ebyo ebiba byakoze amawulire mu ggwanga n'okuwaŋŋana amagezi ku ebyo bye tuba tulaba oba bye tuba tetutegeera bulungi. Okusobola okutegeera tukyazaako abakugu ab'enjawulo okulaba kiki ekiyinza okukolebwa okujjawo ebyo ebimu ku byewaliise ebizibu oba n'ebyo ebitatambula bulungi mu ggwanga. Ekigendererwa kibeera kimu kulaba nga tuzimba ggwanga lyaffe oba ne tufuna positive change eyawamu etali ya group y'abantu oba okufavoringa side emu oba ekibiina ekimu eky'ebyobufuzi. Ekigendererwa kyakulaba nga buli Munnayuganda afuna enkyukakyuka ennungi mu buli kyoyagala okutuukako okituuseeko otya mu bulungi. Ebyo bitagenda bulungi mu ggwanga mu byobufuzi ne mu birala tuyinza tutya okutereeza nga bannansi ne tuwaŋŋana amagezi ate ne tuba nga tuvvuunuka ebimu ku ebyo
ebitusoomooza. Nkwebaza nnyo okubanga onneegaseeko. Tuli ku The Alternative Digitalk TV. Oyinza otugobereranga buli lukya oba buli ku makya Monday to Friday saawa 2 okutuuka saawa 4 ez'okumakya, ne tubanga ate twogerezaganya wamu, tuwaŋŋana amagezi, tuzimba eggwanga lyattu Uganda. Mugenyi gwe nnyina mu studios olunaku olwaleero nga bwe nakukoneddeko si mulala y'omu ku basunsuzi b'amawulire mu kitongole kino kya The Alternative Digitalk, ng'ono akolanga programs director oba akulira programs z'olabako wano aziteekateeka. Akola ne show y'obuwangwa wano, oluusi ne show ez'ebyobufuzi endala ennyo. Mulwanizi wa ddembe ly'abuntu era nga munnamawulire agaluddemu era agategeera. Oba ayinza okuba nga ali ku ddaala eriwa ku magezi. Ensonga lwaki olwaleero ŋŋambye kajje atuulemukko wano. Omulabi wange nange ffenna tuyigire wamu ku ebyo bye tutamanyi oba twongere okukuba tooki mu ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga. Mawulire tulina mangi ge twogeddeko mu updates, so tulina okukubako tooki tulabe kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga, ebimu biyinza kutereera bitya. Sigenda kubanga ndwawo wabula kumwaniriza abuuzeeko ku mulabi waffe olunaku olwaleero, Mwami Mukoseano Anthony nkwaniza ku Mighty Drive. Nange nesimye okubanga ekyaleero mu bantu abangi mu ggwanga Uganda erimu obukadde obuli 5 n'ogamba nti bukadde obw'ataano nze kanveemu mwabo nzijembeko ekigambo kyenjogerako kimu oba ebiri. Si lwakuba nti nze mukugu ennyo, naye olw'ekisa kya Katonda akkiriza tuddemu tusinkane, era wano wenjagaliza mulabi wange yenna afunye ebirungi nkuyozaayoza, naye naawe afunye okusoomozebwa okw'enjawulo. Musaba Katonda asobole okuyisaamu nti embeera si nnungi wonna okutwaliza awamu, naye kasoba nga okyali mulamu. Kuba bagamba nti ekitata muyima tekimalaako nteeze. So ng'okyali mulamu, saba Katonda asobole okukuvuuna okusobola okulaba ng'oyita mu buzibu obwo, oba oli awo osobole okuwangula. Leero lunaku lwa kusigavu, era bannaffe abakatoliki, abaprotestanti, abalokole, ebiwaayo ebisinga obunene bikirizibwa mu Yesu Kristo olunaku lwaleero bagenda kusigavu, era nga ekisibo kyabwe ekyennaku 40 kitandise mu butongole. So mbaagaliza okusiiba okulungi, mwefumiitirize, twagalane, tusonyiwagane, oba oli awo tube n'okwagala okulungi okutaliiko bukwakulizo. Ne baganda baffe abasiraamu olunaku lwaleero mu butongole nabo batandise ekisiibo kyabwe ekyennaku 3. Kino kyabyewuunyo nti ebiseera ebisinga ebisiibo bino either bitera kukwatagana mu nnaku ez'enjawulo mu kusiibulukuka wakati eyo nga kiggwako, booli awo ng'abakristaayo n'abasiraamu bamazako olunaku lwe lumu. Waliwo ekyatuuka ku lunaku lwe lumu abasiraamu ne bataagala kukuza olunaku lwe lumu, naddala ab'e Uganda n'abakristaayo. Eri Saudi Arabia bali kuzanga leero nga wano e Uganda lulukira ddala ku lunaku lwe lumu olwa Christmas n'abatali basiraamu, so kati ne bakyusa ne pushing ahead. But this time around lutukwataganye, era ndowooza naku z'omwezi nga tentatively nga 2 omwezi ogujja bajja kuba ndowooza ekisiibo kyabwe bakimalako. So nabo tubaagaliza, nabadde ndaba obumu ku bubaka obwa abakulira enzikiriza y'Obuyisiraamu nga bakuutira abantu baabwe okubeera abeetowaaze, okubeera abantu abaagala bannaabwe, okusonyiwagana, okukola ebintu ebirungi ebyo. Nti eno y'emu ku mpagi 5 eziyimirizaawo Obusiraamu. Mu mpagi eyo mulimu esookera ddala kwe kukkiriza Katonda nga oyo musukkulumu ataliiko mulala, era talina mwana, tazaala, like ali omu. Y'empagi esookera ddala mu Busiraamu. Empagi endala yakugenda Mecca, empagi endala ndowooza oba yakusaba emirundi 5, empagi endala
y'omwezi guno y'okusiiba guno omwezi sidadde mu order naye abasiraamu bazimanyi guno omwezi gwe mwezi ogusinga obukulu mu myezi gyonna egikola obusiraamu era guno omwezi gwa Ramadan abasiraamu bonna bakakkanya emmeeme zaabwe bakakkanya kiteeberezebwa nti sitaani aba ali ku nkondo aba asibiddwa ku nkondo so kati nga buli kyokola kyonna oba oyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala directly so nti gw'abadde akola obwenzi gw'abadde akola obubbi gwe abadde omuseegu buli muze mubi gwonna era tusuubira nti guno omwezi ebikolobero ebimu tujja bikendeeza ojja kwesanga nti ne bannyinaffe abadde bambala obukete ng'ava mu maka agalimu obusiraamu ojja musanga mu kibuga nga ayambadde hijabu ng'olaba nti ayambadde mu nyambala y'obuvunaanyizibwa so nti guno omugwa mwezi gwakweza bujja so ndowooza bannaffe abasiraamu tubaagaliza omwezi guno omutukuvu gwa Ramadan okubatambulira obulungi n'okuba nti oba oli awo ebyo byonna ebizibu byemubadde muyitamu guno omwezi Allah ajja kubanga abasobozesa okubanga muguyitamu bulungi nnyo nyini ddala kubanga mwogera direct n'omutonzi weewaawo weebale nnyo okubanga twegasseeko ku nsonga y'ekisiibo nga tetunaba kubanga tetugivaako tulina bingi ebizze ebibeerawo mu byobufuzi mu ggwanga lyattu Uganda tulabyeko okusabira ba political prisoners muli ne Dr. Kano Kizza Besigye mize ki oba bikolwa ki ebitali bituufu gwe ng'omuntu oba ng'eggwanga be twalisuubidde nti ate si mu kisiibo kino singa Katonda atuyamba ekisiibo kino ne kikwata ku bino byo ne bivaawo olowooza ekisiibo kino kyaligenze na bintu ki ebitatambudde bulungi mu byobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda oba oli awo ne mu aspects endala nze ndowooza ekyo kisookera ddala twalivayivinze okwagala okwannamaddala okweyagala nze ng'omuntu okwagala abantu abaneetoolodde n'okwagala eggwanga lyange nti ekisinze okutukosa ffe ng'eggwanga kwe kuba nti kati tweyagaliza omululu gutusingidde ebintu ebirala byonna tyogera okwekanga nti buli ebizibu byonna bye tulina mu ggwanga olwaleero biva ku mululu nti nze bwe nfuna kyenfunye saagala okukiyawulizaako Kenneth aye saagala Kenneth akifune nti njagala buli kyemba nfunye buli ekiri ku nsi kibe nga kyange ngate Katonda yatutonda nga bwe kiri ku nsi kitumala singa si mululu buli ekiri ku nsi kimala abantu abali mu nsi eyo ojja kwekanga nti Japan terina byabugagga ya mutaka bayisa natural resources tezirina naye abantu bali bulungi ojja kwekanga nti Abawarabu tebalina mazzi ddungu naye bateekerateekera era nga basanyufu bali bulungi we ojje Uganda Congo wano nga tulina buli kyabugagga kyoyagala ettaka lyaffe eggimu amazzi gaffe malungi tulina empewo ennungi buli kimu tukirina nti Katonda yagenda ateekateeka abantu okusinziira ogende mu nsi z'Abazungu balabe nti abawadde amagezi naye embuuza gubakuba nti singa si bulyake bukenuzi bulabbayina bubbi eggwanga Uganda tuli bulungi so nze ndowooza guno omwezi gwe gwakwefumiitiriza guno omwezi gwakwekweka mu kifuba abakulembeze naffe bakulembera because sometimes naffe tunenya abakulembeze naye nga naffe ngabo bakulembera tulina bingi tutekawo nnyo okulemesa kw'amaanyi eri abatukulembera oba oli awo nti okwagala ensi yaffe kutandikire ku ffe nga ffe basse kinoomu nti bwe mba saagala kino lwaki ate nkikola Kenneth nze ebiseera ebisinga nina sala gye nsaba nti Mukama wa buli muntu kyanjagaliza esala yange ebiseera ebisinga gye nsaba Kenneth muwe kyanjagaliza baba njagaliza kirungi kimukubiseemu singa fena tusaba saala eyo ndowooza ebizibu ebimu tujja bikendeeza because bw'oba oyagala osinga oŋŋamba nti Katonda nzigiraawo omukose
kati gwe akubisemu emirundi ebiri oti kuba yesaala tekitegeeza nti tetwali watu tusabira oba twagaliza bannaffe kibi obagamba katonda tutemere ekkubo because nze nzikiriza nti okwagala kwe kulembera buli kimu okwagala nze sisuubira nti owulira essanyu nga abaana babasibe babasibidwa ku byobufuzi bali mu kubonaabona tebasoma tebalya naye nga gwaba bali ku ssomero naye ng'okimanyi emisango gye wateekako tegiriiyo watta omwana w'abandi naye ng'ekimussa byabufuzi kubaako gwawagira naye nga naawe okimanyi naawe era gwewagira kasi singa naawe baali bakusobola okuwagira oli abaana bo baali badde batya so nze ndowooza nti mu mbeera gye tulimu ebyobufuzi nze nsaba kintu kimu love yekyekyoka love in all aspects nga bwe weeyagala gwe ng'omuntu ne munne omwagala bwotyo kiwali wadde oyagala ofune ne munne omuleka akifune nze Kenneth eriyo katonda byakutonderanga bibyo nga siri bifuna ne bwe nwana ntya ne bwe nkuta olwaleero kakiringa nze okula emisano omulimu okukola temusaba kuti kujja kudda kwange era sina kindi bajja kuleeta omukozi omulala agutwale kati mba nfaaki singa mbadde kulwana nti Kenneth bw'ovaawo omusala gwo gubadde ofuna bantu opingirako nali badde nga ndeka mulwane ninja kulwana oveewo bafune omuntu omala akole ekyo badde okola bamuwa omusala gwo kati mba nfaaki so nze ndowooza nti guno omwezi kyensaba kiri ekintu kimu kwagalana tuzze tulaba tuli ggwanga erikkiriza ne mu mooto yaffe y'eggwanga egamba for God and my country olwa Katonda n'ensi yange tutuuse tutya kweryesa nti kati omuntu takyalowooza ku munne alowooza wa waafuniramu nga bwe tulaba bozza omenyako abantu abamu bafiiridde mu byobufuzi omuntu avaayo nga emu yakuyingira ofiisi bwe kiba kyetaagisa kujjayo mukoseanodi n'amutta tubadde ggwanga lya buwangwa nnyo tubadde ggwanga lyegayirizi mu byokusaba tubaddemu nnyo kiki ekyatuukawo tutuuse tutya ku leve eno we tulaba nga embeera oba olyawo si nnungi amawulire mangi gajja gavaayo galaga embeera nga si nnungi so kwa byonna mululu ekyokubiri tukopye nnyo ebibi okuva mu bannaffe abateranyinawo nga ag'ebweru okusinga ebirungi nti ojja kusanga omuntu akugambe nti abazungu bakola bwe bati naye nga kyalifaalingako kyekyo kibi talifaalinga kirungi for example mu aspect ebyobufuzi tujja kukopa nti after every 5 years batekawo akalulu after every 4 years batekawo akalulu after every 5 years 6 7 6 8 wabeerawo akalulu naye nga ingredients ezikola akalulu ak'amazima n'obwenkanya ffe naye tezikoppa nti siganye wawude ovu of course buli kalulu kabeeramu ehumulumulu naye beera butonotono naye ffe wano otuuka mu kalulu nolowooza nti muli battlefield wano omuntu nayingira mu ofiisi n'aba opulinti yakufuna bugagga nti omukulembeze ayingira nga nze wano ng'akawunti yange tegendangako katugeze obukadde 3 omwaka naye ate bwe nyingira wa MP mba njagala mu mwaka gumu mbe ng'eriko obuwumbi nga 4 omululu naye nga bw'omubuuza nti ofuna omusala gwa sente mmeka ne expenses zoyinkali nga buli mwezi kana akawumbi oba buno bubiri baluse butya ku akawunti eno ngasa okukunyonyola tulina abanayafuzi bangi ng'abaana balina ebyapa omwana wa myaka 7 alina ekyapa omukyala takola alina ekyapa naye ng'ekyapa kyalina si kya mitwalo si kya bukadde 3 bukadde 10 bukadde 3 kana webuze omwana w'emyaka 3 ew'emyaka 7 yakola ddi kibina ebyapa nga bayitamu kubbiramu naye namuganda takola naye nga ebintu babiteeka mu manya ga famire zaabwe nti bino byonna byonna bye bituleetedde okuba nti omuntu atunda n'ebijja by'abazadde be
ng'agamba singa nkuba akaggi nja kubizaawo. N'atunda ennyumba mwe yakulira eya famire yaabwe n'agamba nze nina akalulu k'omu ku booluganda lwange ow'oku Lusegere ennyo kaaliwo emyaka 10 mabega yeesimbawo naye ne bamugamba nti gwe funa ekintu sente za finishing n'obukadde 8 wali awasemba nga mumaze okulonda gwe ufunayo obutandikako obululu fe okulangira kwaffe ebisigadde mujja kufuera mu kkooti tugenda kwongerako 0 wali ku namba fe eriwo ekirana kyaffe kibe wano DPC tumuggyemu turning officer tumuggyemu ebisigadde era n'alemererwa okuwangula kuba talina 8. Kyo kitegeeza nti abantu bangi bawangula mu mbeera bwetyo kati kitegeeza nti mu constituency eyafuna 8 gwe balangirira so nti tetukyali ku buweereza wabula tuli mu byanfuna era wano nze ngamba nti singa palamenti yaffe eno eddayo omuzire zasooka kuba bali bafuna ekinene ennyo nga bwebagatta expenses biki nga basubira mu bukadde 8-10 naye zi palamenti ezatukolera amateeka ezatuwa obuweereza n'owali kulutambulira so nze ndowooza nti nga twagala okufuna obuweereza tusalewo emisala gy'abano abantu ojja kulaba nga buli muntu agamba investment zigiteekamu ereme kufuuka business naye sawa zino omuntu shiwaddiiri bagenda kufuna 3.5 simanyi 3.15 eza mmotoka olwedde zo weeziri kati omuntu akati n'amabanja nga yagenda wamanirenda neyewola obukadde 2 akole finishing olwedde z'emmotoka zokka ebbanja era kati ye agamba manena nti kwatiramu batuwa mu meeyi kwatiramu meeyi ne manenda akimanyi shiwaddiiro tisene zikola ki zijja amubuuza oba ayagala kayalona akalala kati kiba kitegeeza nti olwaleero tetuli mu business tetuli mu buweereza tuli mu business nti yesu lwaki olaba omuntu omubaka wa palamenti akola emirimu ekyali gigye assa amasanyalaze alimye enguudo lakini omubuuza kati otaddemu akawumbi k'ensimbi ogenda kajjawa kubanga ekiranga kigenda okuggwako expenses zonna taweza buwumbi 2.5 nga ziyise mu makuba amatuufu nga kuliko trips biki ayinza taweza 2.5 obuwumbi naye nga mu constituency atalimu akawumbi kamu n'ekitundu nga zataddemu size zino nti basaries sikama nti oba against donations mu church naye bino simanyi kulima nguudo gula mabaati ku masomero malwaliro bitanda ebitali bibye nti ne bajja n'obuzito bwa gavumenti ojjako obuzito abantu babujja tukyabanja gavumenti tubanja for example ababaka wa parliament so ababaka wa parliament yali badde asaka naseno wansi ne tubanja gavumenti ya waggulu ne gavumenti ya wansi central government ne government nti gavumenti ebijjayo ne biweza wano LC5 LC3 paka wansi twali tubanja naye kati awe chain tugitema gavumenti eri waggulu president Museveni tutambanja ne tudda wano president Museveni tubanja ekintu kimu dembe ly'abuntu esigadde tugala empita tukoledde yesu akyola ojja kujjayo Seggona ne bagamba mukono gaamu tagaba tagula kasabbuuni na sukaali okitegera nga bo ebirooto byabwe nga abalonzi ne bana Uganda balaba omubaka wa parliament anakola ekintu kimu kya kubawa fees wa omubaka wa parliament omukazi afuddemu olubuto omubaka wa parliament embuzi yange yafudde omubaka wa parliament simanyi embaata yameze ekitole kya sabbuuni kusima ntaana baagala omubaka wa parliament ajje agweye akawunga k'olumbe baagala omubaka wa parliament agule keesi y'omufu baagala omubaka wa parliament agwe babasange basoma kabuyonjo naye abayamba okusika ettaka oye omubaka wa parliament abakolera basanga omubaka wa parliament nga Ssemujjungaana abagamba nti obuvunaanyizibwa bwange tebuli mu ntaana buli mu parliament nti atujereze kati naffe nga Bannayuganda ne tuleetinga down abakulembeze abamu
kubanga singa tugamba nti omwaka wa yabadde akolanga Ssemujju ne betulonda twali tubasindika tugamba nti twagala gwe wemeasuring ne Ibrahim Ssemujju Nganda ye Kaliba wemeasuring ne Mpuuga wemeasuring ne Segona wemeasuring ne Namugga Goleti wemeasuring n'abaka abala bangi nti omuntu agenda okwesimbawo ng'omugerageranya n'abantu abalimu ensa naye ffe wano tuwa anyampadde ekiro kya sabbuuni tuwa ani asima naffe entaana ani abeera ku lumbe naye tugulira akasooka akawunga ku mufu mubaka ki ani atugulira akasooka ka sementi akanazimba entaana bitubeeramu so nga ate obuvunaanyizibwa wali wadde wa gavumenti bugamba nti gavumenti ffe tuli balimi ebintu ebyobulimi ebikwata ku bulimi nga tractor ddagala nsigo bisale ebbeeyi bwanga bisale ebbeeyi otufunira akatale onaabitunda nze wano nzikiriza nti singa Omunnayuganda akeera ku makya ng'alima emmere emala n'afisaako ey'okutunda teri Munnayuganda asooka aba bwavu taliyo nti omulunzi bamuwa eddagala erifuubira enkwa ettuufu naye ennaku ezabulunzi abadde bakaaba nga eddagala effu ngabafuubira enkwa tezifa kati omuntu bw'atyo awunzika akaabira mubaka wa palamenti awunzika awubira akaabira munabyabufuzi kubanga ebiri ku katale bifu wano olwaleero nti singa obagamba nti emmwanyi kubanga edda nze nakulira ku mmwanyi nakulira ku walagi bebyansomesa bintu bibiri mmwanyi na walagi naye olwaleero ojja sanga omuntu nga nemmwanyi amaanyi gwamu okulima osanga omuntu nga kati ewaffe balima bikajjo naye kikajjo kimala emyezi 16 18 mwaka mulamba n'ekitundu ng'akyazingidde emikono enjala nebaluma webalimye muwogo kuba muwogo edda twalimanga muwogo nga avaako okulya n'okutunda twalimanga kasooli nga mulyako nemutunda ffe ng'ewaffe balance diet si kizibu nga bukika kyamere tukirina buli mulembe obuuza omwana nti omanye empande nti kyeki omanye empindi nti kyeki tabirabangako okitegeera nti omanyi bagoyo omugoyo nti ayagala chipusi ayagala chicken ng'ate chipusi ng'ate chicken gyayagala si yiye nunde yawaka kyawabweru bikoko bikube bya mpeso si nkulaakulana tetugiyita nkulaakulana mu Uganda kati standards of living zikyuse bwebanga nkulaakulana etegeza kudropinga bibyo kuba kati siganye kulaakulane naye kati bw'okibanga kati enkoko tugula za wabweru kyo kigeza nti market bawali so twali tugamba nti tu influencing abantu batekewo embeera enkoko zaffe eŋŋanda ensoga enteeso enkyoli ennyankole tuziteekemu amaanyi obuzi bwaffe buno tubuteekemu amaanyi obutee bwaffe buno ensonga kyolaba nze nina mpa abalunzi ab'omwankole mbawa ekitiibwa nti unlike wano mu central bo babadde bagezezaako okuma breed eyo ey'enkoko ey'ente zaabwe era zizi katale nti wano zetusigana okulya enansi nti bw'otunulira n'ebizibu ebiri mu birime ebyaffe bitono okusinga ebigwira nti abantu tulabye obesities ezeyongedde lwakuba nti ebintu ebimu bye tulya GMOs gwe enkoko eri kulyate mu myezi 3 amadagala ge babikuba naye nga oli akakoko kakagana akamaze omwaka mulamba nga ne supu omuli alimu akawowo n'ebyekalya byakukyala awo biri nakyo bukawuka mudoddo busotasota like ngolaba ketakulira
kadduka amagumba kyekyo naye ffe wano kiri wamu myezi 3 kati weebuuza enkoko etabika amagi gana yalulwa kati yo buno obuto buvaawa mbotwaluza bwaluza ndi bagomfata bone sanyuka so ebintu byonna biddayo eriffe nti okoppa oba okukama nti civilization oba modernization tekitegeeza kudropinga byaffe tekitegeeza nti tukoppe byonna ebyaffe kubanga nze wentusona olwaleero niraliikiridde nti olwaleero omuntu bw'osimba kasooli ensigo oddamu gula mpya ebinyeebwa kyekibajjanjo kyekimufedda nga twakukungula kasooli netwawulamu nogamba nti ono kasooli ensigo yange ya sizoni ejja bino ebinyeebwa bino ebijanjaalo edda twabiranga n'ebyagi olwaleero obuuza omwana yazaalibwa mu mwaka gwa 2000 nti ekyagi kyeki takimanyi yayinza kubaga naawe tokimanyi nsuubira lulimi maybe kinyonyola omulabi akitegeera atakimanyi ekyagi yabeeranga stowa ey'emmere naye enkola yaffe eriroko era ng'ojja kusanga kye bayita granary mu luzungu. Yes. Ffe nga osanga ku mabbali w'ennyumba bakiruka bulungi ne bakimalamu munda ne bakiteeka wansi ku jjinja nga wansi waliwo ejjinja nga obuwuka tebwambuka nga bateekamu emmere ebeera mugikaza bulungi neekala neba n'ekyagi ky'obulo neba n'ekyagi ky'akasooli neba n'ekyagi ky'ebinyeebwa okusinziira obusobozi bwammwe ng'emmere ejja batambuza paka ku sizoni ejja kyakolebwanga generation y'abazadde baffe bebalina endowooza eyo naffe generation yaffe kwanza nakirabako twakiterekamukko kyengambe nti abaana b'2000 temubimanyi kubanga mukoppye naye nebimukoppi temusobodde okoppa kutuuka kumutendera ogwetaagisa ebiteetaagisa netulekayo nti ffe enjala olabanga balangira enjala yabanga nga mazima kituufu njala era nga bakubuuza enjala ani agiwadde akatebe meaning badde bagayaavu enjala nejjetuula lwa bugayaavu bwammwe etudde ku katebe olw'obugayaavu bwammwe era bakubuuzanga ani agiwadde akatebe ani ataddemu obunafu n'atalima mmere nga si musana kakutiya yabeeranga y'omusana nga togirinaako control era nga mujja kutama n'obukutiya mugende musake awatakuwa musana. Njagala kubuuza ku nsonga eno nga bwe twetegekera okgendako mu kawummulo. Generation ekulidde mu mulembe bwe gutyo ogutaalimu nga bwe tunnyonnyodde wano abazadde engeri gye baateekateekanga owulira baategekeranga future nnyo. Generation yaffe eno ey'abavubuka tugambe nti yeevuddeko obuzibu n'okulaba nga twalabye weevu eyayingidde mu leadership ne tulaba nga ababaka be tubadde tusinga okulaba nga abali voko baba beetaagisa bavaayo ku luno. Tugambe nti generation ekulidde mu mbeera nga bw'ogimenye wano yeyandibanga ekozeseza excitement ne tulaba nga bavaayo ababaka abadde ab'amaanyi mu parliament impact yaabwe waawo weetutuusizza oba kyabadde general problem nga n'abakulu mwe bali. Nze ndowooza nti ekitatedde okulaba nti tudigeneratinze okutuuka ku level eno guno omulembe gwammwe nja kugwejjamu muli banafu muli banaganya mwagala byakumukeeka temwagala kulowooza temwagala byebatabala mitwe like you can't think work and decide outside the box. Nti nja kuwa ekyokulabirako njagala buli mukozi gyali yonna ambuulire bakozi bameka baalina oba be bakola nabo abatakolera ku assignments nti nkera ku makya naye nga kino kankikole nga mukama wange tannandagira so kufumiitirizeemu bw'obanga buli lunaku lwonaakola mukama wange asooka kubuulya kyakkola then manya nti oli mu generation eyo enfu kubanga omuntu nayina akulidde mu generation eri ey'okutoba
Laka kumacha ne bagamba nti for example olishamba boy tolinda kugamba kumacha mukama ogamba nti kera nti ente eno gitwale ogitwale kutale sawa nyo kumyoji ogimukame amataga na mukamye simanyi tolinda bivuga kubanga bawukugamba onako olusooka ne bagamba nti these are the do's and don'ts. These are terms of reference ne kigwa kitegeeza nti gwe wa mukamawo ogenda kwebuuza to consult not to seek for assignments. Fe guno omulembe buli lunaku olukya olina mukamawo akubulira ekyokukola obwongo n'obusibo obubwonga tebusobola wano omwana agenda kufa abali mu mawulire n'akola story naye nga bagifunye bukolokolo nga bwagenza press conference tataddemu ka research temulimu ka statistic like nga talina tatwala extra mile ogamba nti kanyongeremu ka aspect because tuli banafu n'okusoma juke gulo mulembe bagonzaamu ebintu nti mulimu AI Google yagonzezza ebintu but si abantu abikozesa nti in a story bwabanga bigende bwati kyali kibaddewoko nasobola kiresearchinga bwekyabanga kyali kibaddewoko bakivunuka batya oba bakyandulinga batya gulo mulembe tebikyaliwo edda tewabiranga technology ono w'amaanyi nga bannamawulire bagenda mu libraries nasoma bimawuliranga mbu simanyi ebifa mu bwengula nzijagenda public library nasoma nawandika papapula enkya najja wano nabuulira ebifa naye nga byababuulira byaliwo myezi 6 mabega naye nga yawandiise bwati fe wano nekigenda maaso kati osobola okubanga okirina naye tetwagala olowooza abaana baali badde bakkirizibwa okulonda babavubuka kutandikira ku myaka 18 n'embeera eriwo bwetyo n'entegeera yaffe ne generation nze ndowooza with due respect abantu abamu tetwalikirizibwa kulonda olw'emyaka oba olwa ekigezo ne bakuteerawo ekigezo si myaka gyokka kubanga tulina abantu abakulu abatategeera ayina osanga omwana omuto ng'atega okusinga omuntu omukulu okitegeera so nze ndowooza nti emyaka tukirize nti emyaka 18 abamukulu kale tukkiriza naye ekyokuba nti olina emyaka 6 tikigala nti nga kubanga otegeerera omwana w'emyaka 15 ayina ne innovation ayina ekintu ekipya kyeyayiyiza nze ndowooza nti twalibadde nako kungula ndikola ne interviews ogenda okukwata ballot akaluluko kano nga wayise mu kakunguuta because gulo mulembe invalid vote yali badde ejjawa mazima ddala weewaawo neyanza nnyo Mr. Mukosi Arnold Anthony tukyakuba toki mu bigenda mu maaso mu ggwanga wano mu Uganda ebiteeso tubyaniriza naawe ekiteeso kyokiteekeyo wansi mu comment section tujja kubanga ate tukireflectingako bw'oba olina kyobuuza tukiddemu naye ngenda sooka mpumulemu nnyo katono then nkomewo tovaako